Aisha Nalukenge mpangalidde mu duniya muno mu kubonaabona okuyitirirwa ennyo. Maama wange ne taata wange baali balina eddiini ey'Obusiraamu, naye ne yazaalibwa ne mwannyinaze gwe sijja kwogera linnya, n'awasa omukyala oyo nga Mutanzania. Ffe twamuyingiza eddiini, naye omukyala oyo yatandika 1985 nga nnemesa ensi eno paka ne ku ssaawa ya leero. Omukyala ŋŋamba naloga abaana be, naye alhamdulillah nze mbeera ku Qur'ani yange, nasoma nnyo Qur'ani yange. Nsaba bannange omuzira kisa yenna antaase. Omukyala oyo nenkolako Buziga Islamic, n'atuma abantu ne bangobesaayo, nenziruka ne ŋŋenda ku Biraali nga yakatandikira ddala. Biraali nze natandika okugibeezaawo nga nfumba nennoga doodo nennoga nankani, nangobesaayo neseeka teyampa na ssente zange. Wallahi eyo nenvaayo neŋŋenda Light College Katikamu era nangobesaayo. Bannange nsaba omuzira kisa ŋŋamba ntindoka abaana be, naye kati alhamdulillah rabbil aalamiina abaana baakula, abaana ne bafumbirwa, abaana tewali yali anobeva ku bino eby'ennaku zino. Nsaba omuzira kisa yenna asobola okuba nti annyamba, kubanga ssente ze nakolanga mu bifo ebyo ebisatu nazikuŋŋaanya nengulamu kapuloti awo ng'ensambya ku petrol station, era n'alumba omukyala eyanguyisa akapuloti n'anguza empewo, ssente n'azitwala. Kati bannange omukyala annanga nti naloga abaana be, naye wallahi abaana bali bulungi, balinnya ennyonyi. Abaana bamala okulinnya ennyonyi, abaana bavuga bunamba. Bannange nsaba obuyambi ku lwalilla, nsaba Mukama anteeremu baraka nfune obuyambi kubanga sirina kye nalikoze.